Endobeso. Kugenda mu mukaaga tefama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Balikoze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso mu program sisimuka wano ku macha. Kale nyabo. Wanje? Naleta omukozi waka. Shamba boy. Akinambeera ko wonna wagira wobitegeera. Naye omuvubuka oyo yafunisa omwana olubuto. Mwana ki? Ono mwana omuwala mulamu wange. Ye namufunisa olubuto bali bakusobola bakusigaliki namufunisa olubuto. Otyo? Naye obuzibu buli yamugjawo ewaka. Namutwala bamutwalisiza wa simanyi. Kakati banamubuuza omwana w'abandi aliwo ye agamba tamanyi gyali. Abewaabwe basaidiya bba wange banneetiika bagamba nze naleeta omuvubuka ewaka nadduse omwana waabwe kati njagala kumanya muwala gyali simanyi gyali oka omuvubuka muwuuza yagamba gaddusangako ku muntu waka nyamadde nsaba enyambo omundobesezeeko omumbuulizeeko bambi ayogere omuwala gyali kuba bano bandi bubi nabo simanyi nakumanya kyengenda kukola bagala nze naleeta omuvubuka n'atereka omwana waabwe nali mu mupango kakati kale beerako ku simu tovaako beerako tovaako onayogerako naye kitagala kwogerako naye njagala nze kumanya omanyuma n'abantu teyamutuuka kale beerako tovaako katonyeze 3 nekyenda mu mwaka katonyeze 0 masaka mwana ali Sebo Wanje Oliwa Nze Oliwa Anu nambuza wadatu Sagala kubuuza ani ambuuza bw'atyo wafunyisa omuwala olubuto n'omubba ewaka gyali talina buyambi wamukweka kakati tukwataganidde nze ndi looya tukwatagane ne poliisi tugenda kukwata tukuggalira muwala kigwegogamba musajja goleti ati kakati wamufunyisa olubuto n'omubuza okuva ewaka tebamanyi gyali kyokka gyali talina buyambi oba wamusaddaaka mungu yamanyi tugenda kukwata tukuvosinge okuleeta omuwala oyo ate omuwe n'obuyambi loya mbulira ensonga ani ampaabidde ng'omuntu ani ampaabidde tubuuza tetwakukubidde kutuddamu bibuuzo ekisubu kyenjagala okubasikiza kintu kiri kimu njagala kumanya mpaabidde ate kati bannanyini mwana be bawabye basenga bonna obwedda bali wano bakojja nale bosi wange wenyini waali ate ze manyi nze saayawudde oba ono bosi wo oba oli ali nze nmanyi bosi wo akati nze wendi waka ewakawa wenkola wa bosi wange ye tugenda kukwata tukusibe nibajja nebasanga ne bambuuza nze ku mulimu wendi ekitegeeza omanyi omuwala waali ogenda kutubuulirawo tugenda kusiba musajja gwe wawamba omuwala n'omukweka ate manyi omuwala waali simanyi muwala waali naye njagala nkumenya ebintu mbimanyi nja kuyogera yampaabidde ate wenyini bakiwala ne bosi wange mwenyini nze ku mulimu wendi ate lwaki olinda bajje lwaki tobigamba nze kubanga ngenda kusiba n'ebisumuzo mbisuule mu ggoonya tugenda kusiba omusajja okadde mugenda kusiba nze mugenda kusiba nze nga ensonga simanyi ensonga ndala nnyo ate ndala nnyo zita nkugambye tugenda kusiba n'ebisumizo tubisuule mu ggoonya anti kyenkutamale tebasibira bwereereza ensonga mulala yazikola tebasibira bwereereza kyanjagala omanyawo nja kubyogera anti kakati bw'otabyogera ogenda kusibwa ate oli wakati w'emyaka 45 n'enkaaga nja kusiba emitaka gyonna bwero
nakuyogera oyo omuwala enamupulesa oluusi muganda waliwa bosi mwenyini bosi wange nampa sente nsobola okuba nga nsoogera okiraba baali bakukutawa neno nemasanga omwana nebasanga babyogerako nafunye olubuto kati bayiyayiya sawa yaleero kati nefridi agala kusibamu nzege emyaka yo nale tibasireje emyaka oyo bosi mwenyini yamanyi omwana gyamuteeka katamuwa buyambi kayateba befuuli enze bababiri nja kuyogera sebo ebyo byonna obyogera ogenda kukwatibwa omusajja omusajja tuka n'okumpa sente meerewo ngaeyafunisa omusajja omukyalo ono olubuto omuwala neŋŋamba webabanga banasobola okikola tikoyanegeyira naŋŋamba beerawo omwakati kyaffe saawe no nkibakoledde kati baneefulire bwetumbaga kitebakunze awo kijja kukiwa muganda we ddala muganda wewe kosi wange mwanyina nyakwogera mazima ate nyakubagamba buletieni ekijjo kunze bakigende kuwola omenyinyini nze menya okubaga kuna n'ensi yange njawona omusango bye tulidde ng'abawe museemu tulina bwemuka si mawemukira naabo wabula gano mawemukirano